Ansonga ina shoje yakola omulundi guli etatambula bulungi era agambye ekintu ekyo kyali kyamumalamu amaanyi abasinga kye mutategera so omulundi guno n'asaba Uganda mwena musitukiremu bambi mu mulago omukwana agezezzaako akoze ekisoboka Lasa akoze buli kintu kyonna sorry about that akoze ekintu kyonna okubanga ate music watambula n'atunyumiza gyenvudde we enebadde exclusive ya Telefina era n'atugamba oyo gwe mulabaawo lwakusirika ne mami we yatukako bambi nga yatambuza music we n'amutwala ku TV ezaaliwo ebiseera ebyo n'amutwala ku radio so her mom his mom aplaying omulimu munene mu bulamu bw'omulenzi ono lwansonga amwagala nnyo mutabani we so n'olwekyo gwabadde tamanyi bikwata ku Pallaso in this exclusive ojja kubanga atoyongera okumutegera mukyala wa Mimi biki byobadde tomumanyiko byonna bitugambye n'atugamba Mimi ono gwe mulaba y'omu ku bakyala nga woolaba mami we abamubeererawo mu music career ye era nga Mimi asobola n'okukwata ku ssente z'enkalu ez'akabeeza anamote mugabira abasajja ssente naye Mimi wanjawulo mukko yabeererawo bbaawe bambi era abasinga mukimanyi era Pallaso amwebazizza nnyo ne yeebaza mami baganda be nabo bamubeereddewo we yali ali ebweru ababeerawo nga mutambuza omuziki mwenna abeebazizza byonna genda bisanga mu exclusive y'olunaku olwaleero sijja kubanga ate empomesa ebigambo by'omusinga nawe ko byewulirireko era ayongere okubakunga okubayita okujja akushoye esemberedde eyengedde era ffe kawunye mutuli okukola ki kutusaako biki ebigenda mu maaso about the show. Ndi bulungi beti. Okay. Yeah. Leero tulaza amaanyi mangi. Mina mwe moda za amaanyi. Okay. Bamanyi bonna basitudde. Bonna bazze be bambuga nga ntudde mabega nga mugole. Mandaze omukwano mungi era bambi Dr. Chameleon ne Wizo Manizo mwe bali kuba baganda bange abenjawulo. Ate nga bakwano bange. Bazenga baganda bazenga bafaani bazenga ki? Bazze of course olw'Oluganda abasajja baze bakusitula naye ate Chameleon agambye azze kubanga faanu wange. Wizo najja kubanga naye mukwano bange muganda wange nga muyimbi bayimbi bamaanyi naye leero kibadde kyanjawulo kuba omukolo kubadde gwa Operation Press Conference Love Fest eya Pallaso. Okay. Ose otunyonyola about Love Fest abantu nga bagamba why Love Fest omuntu abatandika okimanya munnyonnyole why Love Fest. Love Fest kubanga message esinga eri mu nnyimba zange ennaku zino ya mukwano ekyokubiri kubanga omukwano gw'abantu gwe gunfudde kyendi ekyokusatu kubanga Katonda gwe mukwano kati nalo bingi bibadde mu ggwanga lyaffe naye olwo lwafuusa olunaku lwe tugenda ojjagulizaamu omukwano celebrating ku mukwano come let's spread some love let's celebrate some love let's enjoy love era nange mbayise mu mukwano mungi nga njagala mujje bangi n'omukwano mungi nga June 9. Mukwebaza wali eri talking about this concert yogedde ku bantu abakubeereddewo mu lugendo luno can you please re-mention them again mwe mubadde n'omukyala to abantu abakuyambyeko tuuka ku Love Fest eno who are those key points botunako nogamba nti ono no era abaddeyo mujja neyo those who didn't live in you bone bakutiriza okuva gye ntandikidde okuva ewadde okuva e Bulaaya wenadde okuva e Bulaaya nsobola gamba mbaddemu bangi late AK47 RIP Radiant Wizo Bawa producer Nash Wanda media companies baba media ba DJ bamukwano bange ba promoter ba managers Jeff Chiwa manager Gizi Kama Salongo Muchacha Silventix Mimi Shamimi Fit Biosi Mimi oyo mukoneko nnyo ayingira atya? No ayingira atya kubanga yajambula mu bwange bingi bye nali siraba n'abindaga nangamba olina okubrandinga oli mu industry ya make believe olina okukola emikwano nansembeza ku mikwano gye gyeyalina egyafuuka egy'omugaso ennyo mu bulamu bwange n'atoola ne ku ssente enkalu alabe nga tuusa ku birooto byange ebimu kale kugamba ssente enkalu si kikulu kuba ffenna tuzeetoolera era tubyekolera bulijjo n'ekisinga obukulu nti yeewaayo nakkiririza mu kirootolo yange nange nanzikiririzanga ng'omuntu nampagira ogenda mu maaso tuuka wano wentuuse kyandibadde kyanjawulo singa teyaliiko. Abayimbi bangi watuuka kunaafuuka star nga woofuse muli w'amaanyi nnyo beerabira abakyala be bazze babeera nabo ne Mimi up to now you still praise her. No, okwerabira kya buntu tesi bakyala bokka abantu beerabira mikwano gyabwe oli yerabira ne baganda be ne bakwano be si bokka oli yerabira n'abaana be so just guba mutima gwa muntu ndowooza ng'ekyo Katonda yakikusaamu nga toli mwerabize nze bwentyo bwendi seerabira gye nava
seerabira mikwano gyange, seerabira gyempisa, seerabira mukyala wange, seerabira baana bange, seerabira bakadde bange, seerabira katonda wange. Kyekyo kyendi ne bwe mba nga nnyinza okuba sijjukidde tekitegeeza nti neerabidde. Obutajjukira sikwerabira. Indisijja ne Dr. Jose Chameleone agwawa. Anti nkugambye baganda bange, Dr. Jose Chameleone oŋŋambye okuva lwe nakomawo awangi waagwa kati leero abaddewo twakola n'ennyimba hana remix zahitinga begabega remix muyigiddeko experience nyingi hard work we inspire nze mulabirako ebigere wabisa muyigiddeko okukola emikwano anjigiriza techniques z'okuyimba okuba omugumu bingi bye muyigirako mukwano gwange muganda wange taata wange kwegamba wonna agwawo simanyi nawe atagwa. What are some of those hard days ezakunyigiriza n'ogamba business wendi njitadde? Hard days ezanyigiriza nenga business katono njite nyingi nga show yange etakola bulungi ekyaddondo yampisa bubi naye sikerangako nedooza nti business ngenda gita kubanga nze ekyokwagala okuyimba natandika okuyimba nga temulina ssente nga sisuubira kusasulwa. Okusasula okwasooka kwalinga kwa kufuuwayo ina kufuuwayo 10 emmeka ate nga nazo zaatusanyusanga. So business nga business yajjamu luvannyuma but passion yaliwo naye waliwo ebintu kati n'olaba industry yaffe nga mu covid mizikuwa abayimbi basinga okuzannya ku radio ba tv bayimbi baali baavu nnyo kuga ebintu ebimalamu amaanyi naye era tuddamu amaanyi olw'abawagizi ge batulaga ne basigala nga batutwala nammwe bantu nga mmwe abamidde mutwala mu maaso mwe mutuyimiriza wano. So nze sijjukira nnyo ddi lwe njagala kuta business kuba yennyumira ng'omuntu kino kyejjagala. I love music. Wali olina okukola concert n'ofuna ekizibu mu magulu ng'abantu tebasuubira you're not going to redo that concert. Bw'afuna ekizibu mu magulu tebagamba togenda kukola show mwaka guno. Gwali mwaka guwedde yali erina kubeerayo July ndowooza nga lumu oba ne tugyongerayo olw'ensonga nali sobola kuyimba nga siyimiridde. Nze ne muyimbi amanyikiddwa nti nina energy, I love being on my feet. Nina kye nali njagala okutegeka kino kyanjawulo. Concert eno yanjawulo nnyo mu concert ezizibawo kubanga sibangako na concert oluvannyuma wayise emyaka 5 nze okuddamu okuba ne concert eno. So nayagala mpa abantu the greatest of me, the greatest of my capability okubalaga kikyendi. Kati bwe mbanga sirina kugulu kwange okumu oba okulala basobola kulaga abantu ekituufu kikyendi. Naye kati mpulira nga ndi mulungi abasawo baŋŋamba good Cash Jim ekoze omulimu gw'amaanyi. I'm back on stage and nawe bigendagendera ddala mu maaso. Chameleone yagambye gwe wali alina omusookayo ate n'akusookayo. No, gino si misinde kyasookayo yaba agiwangudde. Fenna tuli ba partner. Chameleone bw'awangula mba mpangudde nange bwe mpangula aba awangudde. So nalaba nga agenda mu concert ye nga ali ready nga ali more prepared than I was. Nensalawo mwegatteko muwagira atoke ku lunaku ate nange era bwe naatuuka nga ngenda ku lwange era kyova olaba akomyewo n'omukwano mungi. Bwetyo bwe tutambula ffe bamayanja twakuzibwa maama nga atujjukiza okwagala nanga abooluganda n'okwagala abantu abala tuli bawamu. Ebyensi tebibaawula. Yes, so yenna asooseyo kiba kyaffe ne kino kyaffe era. Yes. Douglas alina ekintu kyatugambye nti maama yakutambulizaako ku ndongo Mama Bros. How true is that? Kituufu maama wange natuuka nga mpeereza music nga tazannya ne ngamba oba beetaaga okulya ku ddoboozi ly'omuntu omukulu nga maama. Ne mwegayirira nakkiriza n'antambulizaako ku music wange paka ku TVs ezimu. Naye Douglas y'omu ku bantu be yasanga n'amugamba maama nze seetaaga ssente ne waali tuddeeka n'okubisimu nga maama. Kugamba Douglas muntu wanjawulo nnyo mu career yange ne maama wange. Kyovola maama wange bya music wange ngezaako nnyo mukuba abantu ensi mu maaso bamulabe yeyagalire mu music wange. Kuba y'omu ku bakyala abaasooka okkeera ne batambuza ne music wange n'amutwala ku TV bamuzanye nga ndina mu America sirina mikwano. Naye olw'okuba nali mugambye ekyo kyensinga okwagala njagala nnyambeko era n'asitukanga maama bambi bw'ati bwe yasanga Douglas. Ate nasanga Douglas ate maama we ate naye mukwano gwe ebintu binenge gye byekolamu awo naye nga nebaza nnyo maama wange olw'okuba maama ate nga mukwano gwange. Abantu bagamba mami yakwagala nnyo. Ye maama wange singa bonna bakabiiri. Ate alina gwasinga kwagala. Maama ye maama wange. N'ekirala ffe baana abato abasembayo
kadooza twafuna omukwano gwa maama ogwo ogukola ki ogusembayo gwali gwanjawulo ogwo ogusembayo, so maybe sometimes it reflects kuba AK47 yali adda kunze ng'ate mu Galanda. Sometimes it reflects maybe nga omanyi maama atera okwagala abo abaana abasembayo okuba be baana baba, maybe sometimes it comes off ate maybe nange mbeera nnyo oba nange mukuba nnyo abantu ate ne maama mu bantu bonna bakoledde ebintu talina mwana gwe yali atambulizaako ku music okuleka nze yankwatira awards tuwaka nange wanjawulo nnyo newankubadde maama naye mu career yange mukazi wa muwendo nnyo. Tulabeko abasajja b'Omutanda tumusuubire ku Love Fest, abakulu b'Emmengo babaddewo? Abakulu b'Emmengo bazze era mbeeyanzizza nnyo olw'okusuula akadde ku mirimu emingi gye mulina okukola, munange ne mujja ne mumpe omukisa, mwebale nnyo okusituka kwongera kundaga nti ndi mukwano gwammwe era mbasuubira ku Love Fest. Love Fest eno Omutanda okimanyi alina kusiima era bw'anaaba asiimye yajja alabikako. Wazira nga nina omugenyi ow'enjawulo era ku Love Fest abantu gwe baba basuubira tukyanoonya wagenda kuyita ng'ayingira wa surprise mugenyi wa njawulo. Omugenyi ono wankizo nnyo 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 alina wagenda okuyita, simanyi oba anayita mu VIP eno wansobe eno waggulu naye kuyingira kwe kukyatusumbwa naye nga ye amaze okukkakiriza nti agenda kubeera naffe mu cricket oval. Talking about the Love Fest, abantu badde beebuuza abaana bagenda kudda ogwokubiri obeera mu Love Fest. Bali baana bange abaana bange ne Uganda babawaka. Uganda teriko kugenda nakudda kati bakimanyi nti babawaka ate nabo baagalawo, they can come back anytime. Era concert tube nesuubidde nti bagenda kubeerawo bulungi bampagire naye nga omanyi tegeka ne Mukama Katonda akola ki ategeka, naye nze entegeka zange zakubeera na buli omu ku Love Fest. Yes, era nawe nkusuubira bw'oba tolina mwami jangu tukufunire. Bagenda kubeerawo handsome boys in the building. Tuni Love Fest omulungi Shiba Kalungi agenda beerawo because babye mwazeemu okukwatagana tumusuubire erugogo. Abayimbi bonna ab'e Uganda bebayita cream de la cream. Gugumanyi nti ono muyimbi wakabi agenda kubeera mu Love Fest, obulanga omubulaba amupostinga bonna bagenda kubeerayo era bonna nabayise era mbasuubira, wabula njagala okubagamba ekivvulu kya Pallaso ennyimba nagenza okubala nga nina za ssaawa 2 nga neetaaga essaawa 2 okulaba nga mbayimbira. So njagala kulaba nga mbayimbirako olwo abalala mikwano gyange gigenda kumperekerako obuwerekezi naye ekintu ekikulu kiri nti ngenda bayimbira. Stage bakusuubira essaawa mmeka? Stage bansuubire essaawa nja kuba mbabuulira program egenda fuluma bintu biri professional, timu gye ndimu eri professional okujja kujanyiza obagamba okuva ssaawa nga 12 paka ssaawa 2 platform yange egenda kubeerako ba upcoming artist. Njagala abaana babalabe babamanye awo tusimbule endongo esimbulire eddala egende mu maaso. Programu nja gifulumya mujja gira baba performa bonna, sijja bba surprise nga mu ekyo nja kibabulira, nja kuyita ku mikuto gyange egyenjawulo mugimanyi batuuseko obubaka obwo naye kati saa ino sobola bamenyera programu mba njagala biyiika, njagala bintu bijje nga mu mitendera. Nga tumaliriza twalabyeko promota Balamuga akulimu yaguze ekigulu mukolera wamu because emengako wadde obuzibu bwa bapromota nga banyigiriza abayimbi nga waliwo omugawa kiri kityewo? Nze nga bulijjo bw'obulina omulanga gwenkuba ngamba bapromota nti njagala kukolagana nabo naye just kasita baana enkolagana ennungi gyendi I am ready. Balamu bwe yawulidde omulanga ogwo najja on board bambi nanjirawo omubiri era tuli mukolaganira wamu, kivulu si kigule era nkyali. Ebiseera by'okuzaayo abaana mu masomero tebiteekwa kukaluubiriza n'akatono. Eno